الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه أما بعد اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبتلابا أبالونجي kulitimbe lwaffe Al-Hidayah Islam Media mukirize balamuseeko n'ekiramuso ky'abantu b'omujjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera mu kifo kino era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atuwe obulungi obuli mu lunaku olwaleero ate atuwe obulungi obuli oluvannyuma lw'olunaku lwaleero. Ebigambo akkirize tubikulembeze n'okubalamira abatulaba mwenna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya wasiyatullah nga kyekiraamo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyalamira nakyo jamiu khalqihi ebitonde bye byonna. Tusalira owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah asobola okusaasira n'emirembe n'obutebenkevu gyali mu kabuli y'e Madina. Olwaleero njagadde tubeere nti twejjukanya misomo gyaffe egya hidaaya obuluŋŋamu kuyigiriza abantu Allah subhanahu wa ta'ala butyawe bagenda okumusisinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala abasiimye. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu ku nsonga ennene zenjagadde tutunuulireko mwe yatambuliza obulamu bwe. Owekitiibwa alaihi salatu wassalam obulamu bwe yabumalako nga lubeerera alina emirimu basahaba gye bamulabirako gye yakola ennyo kulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala amusiima. Olunaku lumu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lwe yasimbula ng'ateeseteese okuva e Makka abeere nti atambula agende e Madina. Omulimo owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu amalin qaama bihi alaihi salatu wassalam, omulimo gwe yasooka okubeera nti akola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu lugendo lw'okuva e Makka okugenda e Madina, bana masjida, yabeera nti azimba omuzikiti. Yatuuka mu kibuga ekiyitibwa Quba ng'asemberedde kubeera nti ayingira Madina. Awo nno yamalawo ebbanga n'amalawo ennaku ze yamalawo ze yasulawo alaihi salatu wassalam kyeyasookerako yabeera nti azimbawo omuzikiti. Bwe yavaawo alaihi salatu wassalam n'abeera nti yeeyongerayo okutuusa we yatuuka mu kifo eswala y'ejjuma adrakahu alaihi salatu wassalam aljumaa fi bani Salim ibn Auf. Eswala y'ejjuma yasanga owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kifo ekyaba Banu Salim ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu. Awo nno olunaku olwokutaano bwe baamusangawo n'obudde bw'ejjuma ne bumusinkanawo, kyeyasooka okukola alaihi salatu wassalam mu kifo ekyo nawo fabana fiihi masjida, n'abeera nti mu kifo ekyo yazimbawo omuzikiti. Wasummiya, omuzikiti ogwo ne gutuumibwa masjidi al-Jumaa, omuzikiti ogw'ejjuma. Alaihi salatu wassalamu indama wasala ila al-Madina, era akaseera ke kamu we yatuuka e Madina alaihi salatu wassalam, ensonga gye yasookerako kubeera nti akola bana fiihi masjida, yazimba omuzikiti mu kifo kye yatuukiramu e Madina. Ebyafaayo bitugamba alaihi salatu wassalam bwe yatuuka ensolo kwe yali ajjidde yabeera nti emuvaako. Bwe yagivaako yali agikutte muguwa gwayo alaihi salatu wassalamu. Ensolo eyo neesalawo kubeera nti emwesowotolako neetambula neebaako n'ettaka we yagenda, ensolo eyo neetuula. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abuuza basahaba abaaliwo, n'ababuuza nti eryo ettaka ensolo eyo weetudde oba wekakkanidde ettaka lyani? Ne bamugamba ya Rasulallah, ettaka eryo lya bavubuka babiri. Abavubuka abo
bamulekwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nti yajjula bakadde baabwe. Abavubuka abo kyebava batuuka eri oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasaba okubeera nti bamuguza ekifo ekyo, ensolo eyo weetudde, ensolo eyo wekakkanidde. Abavubuka bano ne bakkiriziganya n'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, woba ekifo ekyo kyetaaga, ng'ekifo ekyo ensolo yo weetudde, ensolo yo weetuwadde, kuba bo baakitwalanga mukisa nti tufunye omukisa okulaba nti ensolo ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam esiimye okubeera nti etuula mu ttaka lyaffe. Epoloti eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti mumbuulire ssente ze mujagalamu mbeere nti nzisasula, mubeere nti munguza ekifo ekyo. Abavubuka abo ne bamugamba ya Rasulallah, ekifo bw'oba okyagala tukikuweeredde bwereere kitwale. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atakkiriziganya nabo, n'abagamba nti mumbuulire ensimbi zonna ze mwagala, n'akwata mu nsawo ye alaihi salatu wassalam n'asasula abavubuka abo, era ettaka eryo ne lidda mu mikono gy'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabana fihi masjida, n'azimbawo omuzikiti, era ng'ekifo ekyo we wali Masjidi Nabawi Sharif, omuzikiti gw'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogw'e Madina. Ebigambo ebyo byonna lwaki tubireese? Oweekitiibwa Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi eri mu sahihain Bukhariyu ne Muslim bazifulumya, yagamba alaihi salatu wassalam, man bana masjidan, oyo yenna azimba omuzikiti, ng'okuzimba omuzikiti ogwo oba okuva ku ntandikwa y'okuzimba omuzikiti ogwo yagamba nti yabtaghi bihi wajhullah, ng'anoonyaamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeere nti asiima, weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuweemu empeera mu kuzimba kwe ennyumba ye. Yagamba nti bana Allahu lahu mithlahu fil janna, weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye omusiraamu oyo empeera gy'amusasulamu, empeera gy'amuwa, naye Allah subhanahu wa ta'ala amuzimbira ennyumba yenkanankana n'eyo gy'azimbye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amuzimbira omuzimbo ogwenkanankana n'omuzikiti ogwo gwazimbye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, tutegeere abasiraamu abaami n'abakyala abandaba olwaleero, mugimu ku mirimu egy'eddiini nga gisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, nga gisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, eryo yaba agikoze nga Allah subhanahu wa ta'ala akusiima, akuwaamu empeera, abeera nti akwagala, akuteeka mu baddu baayagala. Mulimu omulimo gw'okuzimba omuzimbo gwonna ng'oguzimba kubeera nti gusinzibwamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna almasajida lillah, Allah atugamba nti emizikiti gyonna egiri mu nsi nyumba za waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, tebasiraamu tetusaanidde kubeera nti tusinza ekirala kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, Nabbi sallallahu alaihi wasallam tulabye nga mu lugendo lwe omulimu gwe yasooka okubeera nti akola mu lugendo lwe okuva e Makka okutuuka e Madina, yazimba mu lugendo olwo emizikiti esatu. Omuzikiti ogusooka yaguzimba e Quba, omuzikiti ogwokubiri n'abeera nti yaguzimba alaihi salatu wassalam, yabeera nti omuzikiti yaguzimba mu kifo ky'aba Salim ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, ate omuzikiti ogwokusatu mu lugendo olwo yabeera nga alaihi salatu wassalam aguzimba ng'atuuse e Madina. Eyo nno sunna thabit an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sunna nywevu nnyo eyalabikako ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agikola ey'okuzimba emizikiti. Nga tumalize ne hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Atugamba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, hadithi rawahu Ibn Majah yabeera nga agitufulumiza, yagamba alaihi salatu wassalam nti sab'a, abantu emiteeko musanvu, yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi,
abantu abo 7 Allah subhanahu wa ta'ala abawa empeera zaabwe mu mirimu gye bakola, basigala bafuna empeera mu mirimu gy'obulamu bwabwe gye baakola oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Abantu abo basigala baganyulwa ku minzaani zaabwe ez'emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala asigala abateerayo empeera, asigala abateerayo empeera eziva mu mirimu egyo gye baakola. Mirimu ki? Emirimu giri 7. Ogusooka yagamba nti man allama ilma, omuntu yenna asomesa irimu ajja kusigala afuna empeera eziva mu abo bonna abaamusomako, eziva mu abo bonna abaakolera ku ebyo bye yasomesa, eziva mu abo bonna abaakolera ku irimu gye yabeera nti abasomesa. Omuntu yenna asomesezza omuntu esswala, esswala eyo gy'osomesezza omwana, esswala eyo gy'osomesezza omuntu, irimu eyo knowledge gy'omugabiddeko, Allah subhanahu wa ta'ala asigala gikuwaamu empeera mu bulamu bwo n'oluvannyuma lw'okufa. Owookubiri n'agamba nti au ajra naharan, oba omuntu eyatereeza oluzzi n'abeera nti ayerula oluzzi. Enzigi z'edda zaabanga za bidiba, omuntu yenna eyalugaziyanga abantu basobole okubeera nti bafunamu amazzi nga mayonjo. Omuntu yenna oba asobola okubeera nti akola alongoosa oluzzi abantu we bajja amazzi gaabwe, yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asigala nkuwaamu empeera mu bulamu bwo n'oluvannyuma lw'okufaako Allah subhanahu wa ta'ala asigala akuwa empeera. Ekyokusatu yagamba nti au hafara bi'ira, oba asima oluzzi nga terubaddeewo naye n'obeera nti mu ttaka lyo obeerawo ne ka portion, obeerawo n'akapoloti oba akataka k'obwayo abantu basobole okubeera nti basimawo amazzi, oba n'oteekawo borehole oga nti abantu bajje nga wano babeere nti bafunawo amazzi. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asigala akuwa empeera mu bulamu bwo n'oluvannyuma lw'okufaako. Ekigambo ekyokuna yagamba alayhi salatu wassalam au gharasa nakhla, oba omuntu yenna omulimu gw'osobola okusigala ng'ogufunamu empeera oluvannyuma lw'okufaako kubeera nti osimbayo ekimera kyonna nga kiriko emigaso egidda eri abantu. Osimbye muti gwa miyembe, osimbye muti, osimbye ekitooke ng'abantu bagenda kusigala bayunjaako ettooke ery'okulya. Awo nno buli anaayunjaako, buli anajjako olulagala, osigala ofuna empeera mu bulamu bwo n'oluvannyuma lw'obulamu bwo. Ekirala Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti au bana masjida, ensonga gye tuliko olwaleero, oba omuntu yenna azimba omuzikiti, n'azimba ennyumba y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, buli agisaaliramu asigala afunamu empeera mu bulamu bwe n'oluvannyuma lw'obulamu bwo. Ekiddirira ekisembayo yagamba au waritha mushafa, oba omuntu yenna agula omushafu, agula Qur'an n'abeera nti agisomeramu ate n'abeera nti agisikiza abaana be, n'abeera nti agisikiza mukwano gwe, oba n'abeera nti agiteeka mu muzikiti, abantu abasigadde nabo babeere nti basikira Qur'an eyo okubeera nti bagisoma. Buli agisomamu empeera ezigivaamu zikutuukako gwe ng'oli mulamu ate n'oluvannyuma lw'okufaako. Ekisembayo yagamba alayhi salatu wassalam au taraka waladan, oba omuntu okuleka omwana omulongoofu. Omwana oyo yenna gw'oba olese yastaghfir lahu ba'da mautihi, eyeewaayo n'afunamu akadde n'aga nti kansabire mukadde wange Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Ekigambo ky'okuzimba omuzikiti baganda bange kikulu nnyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, kubanga emizikiti egyo tugifunamu emigaso mingi. Ogusooka, omuzikiti gwonna we guli kyekitebe eky'Obusiraamu, kyekitebe
wetutabaganira ffe ng'abasiraamu. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyova olabanga we yatuuka e Madiina yasooka kubeera nti ateekateeka ekitebe obusiraamu we bugenda okubeera nti butuuliza ensonga zaabwo. Ekyokubiri, omuzikiti ogwo kabonero kanene mugumu ku migaso gye tufuna mu kuzimba emizikiti, kabonero kanene nnyo akalaga nti obusiraamu we buli mu kitundu, obusiraamu we buli mu kitundu we tuwangaalira. Awo nno wensibirira, awo bonna abakyali mu bupangisa, okyapangisa wano ova wano ogenda walala, tunuulira nnyo mu kitundu gy'ogenze, omuzikiti gukuli kumpi, omuzikiti sooka obuuze omuzikiti guliwa, bakufunira ennyumba eri okumpi n'omuzikiti. Lwaki? Kubanga emizikiti tulabye nti nnyumba za wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba otya okubeera nti ennyumba yo mwosula, ennyumba yo gye wazimba, epoloti gy'ogenda oggula ng'osoose kutunuulira omuzikiti guli distance yenkanaki naawe. Olaba wobeera nga ennyumba yo neyiba yo ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisembayo, omuzikiti abasiraamu we bakuŋŋaanira ne babeera nti beeyigiriza eddiini yaabwe. Ku mulembe gw'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emizikiti ge gaabeeranga amasomero gaabwe, we baakuŋŋaaniranga okubeera nti abasiraamu bayiga eddiini yaabwe. Tukuume emizikiti gyonna we giri. Yenna asobola alina obuvunaanyizibwa ku muzikiti gwonna mu ggwanga. Faayo nnyo okulaba nti ekifo ekyo okikuuma mu kitiibwa kyakyo, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuwaamu empeera. N'olw'ebigambo ebyo, nasalullaha, tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atuteeka mu abo abasobola okuzimba emizikiti, ate atuteeke mu abo bazimbidde ennyumba mu jana. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.